n'ekirala ekiremesezza music we Uganda okutambula kabaata kwe buteyagaliza abayimbi bavayo ne beekubira zi drop n'ayogera bane mugende wa gundi Gudo ani yamukubidde drop ye yagyekubidde musajja wa muto 8 years old. Chovola abantu abali ebulaya batusinga olaba oyo Dibanji oba mumanyi Dibanji mu Nigeria ye muyimbi yali akyasinze Nigeria ye muyimbi yali akyasinze Nigeria ne wajja wani Wizkid naisa Dibanji Wizkid najjao Banaboy nasinga Wizkid bobe waamu ne wano music we Uganda ow'ebikono aliko gwe bakuba abayimbi ne mwegatta ne muwala n'omwana omu champion Gudo abayimbi ne mwegatta ne muwala n'omuntu omwali eniskini chovola ba Nigeria tusinga atinga fe tusinga Nigeria oluzungu by the oluzungu lwaffe luli professional nti fe tusinga ba Nigeria oluzungu era mu Africa Uganda erina ekifo mu bantu abamanyi oluzungu lwaki bo batusinga atenga bo bayimba luzungu nga naffe tuluyimba bo beepushinga beeyagaliza n'owulira nti no Tiwa Savage yagambye yashipopi kamuleta asomeko ajeke Nigeria beba yalaba TikToker Tiwa Savage yalaba TikToker yashipopi n'agamba yashipopi jangu ni abayimbi be bawa neno banugu tebaagaliza beekuba ebikono bebe nnyini beeryamu enkwe abayimbi ne beegatta abayimbi ne beegatta ne batandika chovola music we Uganda muzibu babo balwanira copyright mugenda gifuna nga mwekuba mu ebituli mbusimanya copyright music mumutaddemu politics atawagira gundi tagenda kuyimba atali mu kibiina gundi togenda kuyimba goloza music agenda tambula ate kino sigenda kunenya bannabya bufuzi wabula bayimbi mwe basiru mwandibadde mwe unitinga ne mubeera kimu kino kyasooka kwani mwalabo muyimbi gwe baakuba mbu agenze Dubai kuyimba bamugambye mbu Mozi project ne bamukuba nekidda ku mulala big ade ne bamukuba Spice Diana bamukubye kati nga Spice wali yandibadde yegatta wamu ne beegatta babo ne bakuba alien kati baba no bali ku Gudo bandibadde bagambe engeri gye bali obumu babawala na beegatta ekintu kimu bagambe so not to politics in the music industry ni ate bo bennyini beekuba ne politics n'abayingira Uganda ne wasigala ng'endongo tewakyali music wakati wotawagira kibiina tuyimba wanji lama wala nkulabyeko ku makyawo walabye video za Bajjo ne Kaye obirabyeko nga bagera ku show twabaddeyo naawe twafilimize naawe tubeda tuli ku stage fenna fe twagoberedde ebituufu soko oyogereko ku basajja abo kati kyembadde nsaba era ndi waneno wa alien by the way abaana ba Nashigulo babadde wano babadde wano nabadde nakoze naba appointment baleeta omwana waabwe tumuwali enskin kuba Bajjo kyafa ayagala omwana wa Jemmaka wano kubalowooza eno charity organization wano bwe bayambira abantu je kyalowooza wano wakuyambira abantu so twagambye ate tujjaggana katuyite omwana we ajje Gudo agende yo omwana we abeerewo kuba kyekimutta kati Bajjo yazaala mu Nashigulo omwana Bajjo kati Bajjo alwana nnyo Gudo afeewo bateekewo omwana we alwana nnyo Gudo afeewo bateekewo omwana we kubanga mu kusooka okutuukirira Alien yamugamba Alien ninayo omwana wange nnemeredde nze nga simanyi nti nno omwana wa Nashigulo nye Nashigulo nina kye neebuuza wibakotya ne Bajjo afuluuta nga gundi nga generator ensi kya yonna yamuzimba bweti tasana bulungi biringa mayiti Bajjo kye neewuunya Nashigulo wali ozibiridde wali tolaba basajja mu nsinga baweddeyo wali totegeera tugambe mbo kale tugambe mbo baakuleepinga totuswaza Nashigulo tugambe mbo baakuleepinga nze sikkiriza ku bulungi bw'olina obukyotala bw'olina obwennamagoye namagoye omuzungu we Uganda Nashigulo nfukamidde tugambe mbo Bajjo yakwa ogenda mbu Bajjo ogenda kummenya omutima wokyogera mbu mwegatta ne Bajjo ne muzaala omwana ngamba mbu Bajjo yakwata tunoonye justice naye wona avayo n'ogamba mbu mwebaka ne Bajjo ne musinda laavu n'akuweeweeta n'ezo engalo zimulinga magalo n'akwebaka mu kifuba mweye ensikya emulinga ensingo y'embizi yonna ezimbye eti
yenna tasalinga baluni ofumita bufumisi wanyampulu ku kato bajjo nkusaba nashigulo tugamba mbu bajjo oyo omwana wa bajjo kale tulimbe kale musiba Abitex at least Abitex tugende nabi ne bajjo nedda nashigulo nashigula mazembo amaanyi oŋŋamba otya mbu omwana wa bajjo abakazi bwe batulama tukaaba lama kale ba sirikawo lama sirikawo nashigulo oba akwata mukwati agambe mbu bamukwata agambe mbu bamukwata agambe mbu bamukwata ate kyano kabata kankayiseewo abantu abo boolaba babajjo balwanisa champion Gudo olw'ensonga emizeja we gyakuzaala mu bakazi ne babasuulira abaana kati empalana giteeka ku champion Gudo bajjo sooka olabirira omwana wo gwe wazaala mu Nashigulo era ngenda gamba Nashigulo tukole concert charity show nga ya mwana we nga mission ya kuzimbira Nashigulo yagambye bajjo mbo mwana banamukebera DNA nga wa bajjo mbo agenda kwegaana omwana wa Nashigulo naye nga tunayogera ku nsonga emu mukasa wono mulabyeko wano mwebaze emu mukasa webale byonna bye wakoze ku show ya champion Gudo webale kwagala champion Gudo nga mutabani wo ni ya pepe nkulabye ngombuzeeko nnyo ni ya pepe bannawe ngombuzeeko nnyo webale kwagala champion Gudo nga mwana era mwebale kwagala Fangoni Forest ni ya pepe nkulabyeko hi ni ya pepe emu mukasa entetuse ndama tulazeeko wano mzungu agenza ente tuuse ente welye mu mukasa obwedda biraba updates obwedda azirimu emu mukasa Julius omuli Justin omuli Judith Amsterdam bagulidde champion Gudo ente enjireese waneeno ku Fangoni Forest oluvannyuma lwa Gudo okuyimba ennyo naddugaza lugogo najjuza n'akola record abayimbi gye beegomba ne bayira wenjagala mbagamba akantu kano oyo mwana alina omukisa oyo mwana champion Gudo alina omukisa kabata waliwo abasajja emmotoka ziizino wano zonna zizo zoolaba baleese byapa Gudo agenda kulondako mami bamuzimbirewa zizo baleese byapa Gudo alondeko mami bamuzimbirewa kyempuliddeko waliwo ewemuyenga n'emunyonyo emuyenga n'emunyonyo lwakuba Gudo agambye engeri waliwo emuyenga bagenda kulondako mami bamuzimbire waawo okubuulira ebitundu waliwo muyenga munyonyo makindye salama kati Gudo tumugambye obagenda emunyonyo n'agamba tasobola ye serebu w'amaanyi nnyo muyimbi w'amaanyi tasobola kusula n'abayimbi banne ye w'amaanyi abasingako era katugenda londako ekifo ekirala y'omunyonyo tugiganye ne muyenga engeri gye waliyo abayimbi ye serebu musukulu mu kubbo musukulu tetugenda musuze eyo era ettaka agenda londa lya walala ate njagala muwe champion Gudo respect mmwe champion Gudo ye mwana omuto asoso okukola ekivulu eno si concert eno show oba walaba gye baali bakola eya Evelyn Lagu nga bagenda wali ku papazi kashoke bakola ak'obulwadde wakalaba kashoke ke bakola ak'obulwadde nina ekibuuzo kye nkubuuza Kabaata kashoka alagwa ako kaba ku flopping abantu ne batajja bangi wandigambye mbu biganye sandigambye nti biganye tewandigambye nti biganye lwa nsonga kashoka ali kabulwadde si kakugjamu nnyo kugaggawala nti newe tuba tufunye emitwalo 5 gamumala newe tuba tufunye emitwalo 3 gamumala ye charity show ya champion Gudo nti ffe tetwabadde after money twagamba champion Gudo okubeera ku kkubo okusabiriza okugenda ng'agamba nti gundi mpa tekigenda kukola katumutegekere charity show okusinga omulangira nti nnyoko twamuwa maama wo twamuwa ne tugamba tumutegekere abayimbire nammwe mumuwe tobalaba abaana ku street abasabiriza tobalaba kati champion Gudo kitwala nti mwana wa street naye alina ekitone kye eky'okuyimba temumubanja mumuwadde naye abawadde eyo si concert eyo si concert ze zino ze tuwulira nti city at danger
zino ze tuwulira nti nno Nkwacho festival zezo concert ez'amaanyi eno yabadde charity show nawuliddeyo bwedda abagamba mbu yabadde nga birthday Gudo waaba atuuse okutuuza abantu we batyo ku birthday abawa amaanyi ng'emmeeza ya miliyoni emwemu nga mmeeza ya miliyoni emu nga birthday nze siraba bayi kale birthday wali olabyeyo birthday gye basondera birthday gye bakolera conference birthday gye bakolera drive oyo nno taba wa njawulo nga birthday mmeeza yakakadde kamu birthday omuntu n'agula table za miliyoni 10 ebyo nno biba biralamu weba birthday eno temanyi na ya Museveni twogera mazima weba birthday nga ya Gudo bweto bwe yabadde temanyi na ya Museveni kube ne ya Museveni ayingira gwe bawa gwe gwayingira gwawaayo yaddala birthday ey'emitwalo 2 birthday ate by the way ekivulu vava ne kwekyo bye bagamba mbu simanyi kipropinze biki ekikulu kya byonna sente zabadde zavuddeyo Kabaata bava balirira nga sente zayise namu nakati waliwo abazze okuleeta sente ani Umaru Kiseka birayi bibyo abirabeko ne bibide byakoze oluvannyuma lwa show yafo kati oyo Umaru si Umaru Kiseka teekako Umaru Kisenya mulimu abantu betulina nga baluuza mu bulamu mulimu abantu betulina nga bo tebategeera kuba kati woovayo n'oŋŋamba mbunna olwanirira nkyukakyuka Umaru Kiseka kino ekintu kyanjawulomu njogera ku muntu ye nga ye kuba ayogera ku nkyukakyuka era asomesa wavayo n'ayogera ku kintu ky'enkyukakyuka waabanga gundi ye gy'awagira bwetyo weegenda okuyisa rigimu yaffe kiba kitulaga ki Akabaata wabanga Umaru Kiseka ayogera ku nkyukakyuka ng'enkyukakyuka gy'alwanirira oba enkyukakyuka gy'ayagala ebeerewo nga yakukuba abaana ba street kid nga yakukuba muntu alina kaafunye yakumukuba mukakkanya kiba kitulaga ki kati nze weŋŋambira bannankyukakyuka nti bino Museveni by'ayagala era ky'ovola abagamba oli ajja fuga paka waalikoowa nti mwe mu kifo ky'okulwanisa emishoni gye muliko ate mulumbye bayimbi atali Gudo n'abayimbi abalala ba Spice Diana mishoni yammwe yakulwanisa Nakyemalira we mugamba kati gwe Nakyemalira omulwanisa oyita mu bayimbi Gudo pulezidenti Gudo minisita babuuze oba Gudo mwamulondako nti mwana muto mazima ddala tudde mazima gwe wobanga gwe ekintu ky'olwanirira oyogera ku change era tukuwulira okola zirayivu oyogera ku change webanga change gy'oyogera nga yakukakkanya mwana wa geta avaayo bino bitegeezaamu birala nekyakyo njagala okugamba oba oyagala enkyukakyuka muganda wange komawo ku gurawundi enkyuka woli yatalwanira bweru komawo ku ground ogende ku state square okwate emizindaalo komawo ku ground ogende ku state house ogambe bino tubikooye boy komawo ku ground awo tujja kakasamba oli musajja wali adda mu nsi olukwe omuntu afuluma mu ggwanga nga adduka amaga aba yali mu nsi olukwe oyo yali adda mu nsi olukwe talina na authority eyogera ku munna Uganda ali wano Uganda alonda oyo Gudo alinako abantu ndowooza olaba kulu ya Gudo yonna eronda erina nationality kulu ya Gudo yonna abantu bakulu basajja bakulu tolina nationality tolina nationality abo bonna balina zi nationality kati woobanga kino kyokula oyagala kugattako kiki kyoleeta ffenna tulina nationality mulimu kwawukanya abantu mulimu bagatta Nerama tulonda kati labayo nze wennabeera musiru lindako gwe Kabaata laba obululu Umaru Kiseka bwasse akange akono muntu ogu ali Bulaaya talonda nakulonda naye laba obululu bwali mukutta ate nga naffe tuyina abantu betukulembera betuyinza okukunga ono ayina abantu babe nange nina abantu bange bantu babe batta Tuwe kujajja baamu abuze ku bantu. Uyu buuza ku bantu jajja baamu. Mujebaleko bannange okujja kompani yako ne bani wagoni champion Gudo yabakola ki?
Babuze. Kabata. Wanji. Bagambe champion good mwana muto. Just ekyoto kye kwali kuzimbira mama we nyumba kyagamba kibanda mukolere ne abantu bavuddeyo bonna bajjonkera bannange fu abamu ebyo twali tubirotanga ko ekibyo kuzimbira bakadde baffe naye champion good waba kyasaba kibanda kyasaba abantu fena twandisaanye omuwagira naye kati abantu bakuma bukumi lutalo so naffe ono lutalo tulusobola muganda ate ffe bagambe wanjisebo omwana mu kifo ky'okusaba akagaali oba omupiira ogw'okusamba kiyasaba kibanda yamugamba nzigala kuzimbira maama nnyumba webale nnyo mwana mugezi oyo era aba mugezi kubanga nange abansinga amagezi kubanga nze ekyo mbadde sikisabangako kakyanga mbeerawo mwana mugezi kyensobola bagamba kubanga nze obwedda okuva obwedda ngambo bandabise oba mbaleke naye nze obwedda njagala kulabisa naye omanyi mwana nze nsooka kulinda komandi za mukulu yaŋŋamba simbula embalaasi era kati kembalekerera amaagira bakwasaganya kale jajja baba naye nga kabaata wuliriza kyenyamba owuliriza kyenjagala okugamba kyenjagala okugamba alien skin bulijjo ate buno obubaka bugenda eri biswanka obwo buziga bw'ekirogo buwummuze nalabye nga bwe bakubye biswanka nalabye nga alina ebiwundu biswanka lwanga n'ebizibu byo ezo entalo z'abakazi ezo z'ogenda otankula abo bashuga mami abo bewalyako sente kati batabuse bewagattika tuli mu lutalo bino bye mbagamba oluvayo nga mugamba alien skin sonyiwa biswanka yamba biswanka lwaki ogamba alien skin alwana ebiswanka ng'ate yete nga gwe balwanisa olaba balwanisizza Gudo gwakutte ate biswanka olaba balwanisizza Gudo ati mwali ne skin taliwo kulwana ntalo zammwe mmwe bino biralamu biswanka nonya kitawo ne nnyoko alien olaba kati alwana ntalo za mwana Gudo wali omwerippako wano ndowooza olaba ebintu bye tuyita mu bino bya ddala nonya ku nnyoko ne kitaawo ononye ekika kya mukoma nnyoko oba wanene balina okuyimbirawo olina wangi w'osobola oyimbira kati tulwane entalo za Gudo naawe gwe ogusajja ogukulu gwe ogusajja ogukulu ogwakula tudde mu ntalo zo tulwane nama mukambwemu nedda wuliriza tuli mu kulwana ntalo za Gudo ate tuteekemu entalo zimbu biswanka nako kaagala mbu tukawe simpase biswanka ayagala kudda ku mafuta bamujja ku gundi ku gulobo gy'abadde akolera bamutwale ku simanya ku lubisi tulwane entalo z'amafuta osiiba ovuga mamotoka osiiba mu ngoye za bbeeyi tolina nnaku oliawo mu bukazi ne weekomberera emimwa olina bukazi bukuweeweeta tuli mu situlogo tukuzimbira maama wa Gudo tolina magezi wadde baamusonyiwa lwaki teyajja tebaamusonyiwa neggulo wandibadde ojja fiiki gaza teyazze teyavuma ku alien fiiki gaza yavuma alien teyazze gwe biswanka wandize bandiganya okujja okuyimba toswana kukola vidiyo mbu oba oyimirire ku mazima obeereko nekyoyogera oli awo mu kwetega oli mu bumotoka kati oba wagenze wabbye shuga mamiki wenna bakubye olubalugize wano wali mu bulamu obulungi biswanka wano yali agambibwako biswanka ng'atambula ne ba eve nga 8 nga takwatwako yena n'abamukuuma wano yalina nsibuse tuli temukuuma that is boy wano nga biswanka tagambwako ne muntamu alinnyamu yalinyanga ne musepicha awo kufango nga bamuleka mulesi Swanka yalina edduuka eddamba nga kibanda yalina edduuka eddamba kati bino byenkugamba Kabata wangi biswanka nze avuga nga biswanka omuntu wali ku gundi wali emengo kibanda yagulawo edduuka lya yingini nga oyo gundi yalina odditulamu biswanka oyo mwana yesiriwaza naye nga kibanda yamuwadde bizinesi wali emengo manyi wali abasubalu webakanikira emmotoka oyo yalinawo edduuka lya yingini oyo biswanka ave mu byekisiru nze jjajja bba munjogeza mazima kyowamuno lwaki obwedda saagala kwogera wano ku media nga mpulira n'ennaku fayini yali talented nga olwedde entuuko kibanda amuwa ennyimba naye nga tannaba kutuukako akikuba kajje ne yeesiriwaza
ati kino bane mwebyo gwoyogera wenna wewo biswanga gweka biswanka chance comes once totumanyira bino birala mu boy bino birala mu fesabo fe tulwane entalo za tomanyi bye tuyita mu gwe kabwa tomanyi to bulambu waffe buli sikingibwa ojja wano nawo otumaleke gwe lwaki wogonza ebyo oli mu kulyamira ku bwanze sinna kuwako n'engeri gy'oyogera wenna oyogera biswanka nonya nnyoko ne kitaawo obeereko ewammwe owummule Mariachi wali okola komedi wa Mariachi we twakumanyiza lwaki Mariachi takwatako lwaki todduka ewa Mariachi wali toyimba lye ninakulaga ekkubo mbw'olina oyimba yakusonyiwa lwaki tewajja wano lwaki tewazze ku Kivulu lwaki tolwana olutalo lwa Gudo gwe Kabaata bano abantu be balemesa aliyeni okuyamba kati wokuba Gudo anajjawo amaanyi agayamba biswanka wonaamukuba mbw ayambye Gudo anajjawo amaanyi agayamba biswanka kituufu ndabye abasajja abakulu okuva twabadde ku sheriff tuli mu kukola ngaye twabadde lwaba ku stage nga sibe ebisajja ebikulu biyeno biri mu kuvuma mulimu ne buno bu YouTube nalabye ka YouTube kakutte kamera katunuza emabega mbwa Kivulu kyokka nno abantu tebannajja kumacha YouTube anakeera mwe ba YouTube ani atabamanyi nti muli banaku mukirira wano ng'enfufu zibali mu matu kiki n'ekikuba ekibaleeta n'okalaba n'olusawa n'ogamba banka oluyimma tukagweri kasesema amannyo ennaku ebalimbwa mmwe muli banaku okolera YouTube kuwanze lwama ntambula nakakadde mbwa mmwe otambula na 15 mu nsawo toyina nazoolya Gamba mugagga abagula atafisiza n'akakadde. Muva wano nga mutambuza n'ebigero funa bodo gifunira eri Salama Road ova Makindye. Bodo gifunira Salama Road kutuzirinyira wano. Ba YouTube nga mwefudde abalala ennyo mmwe mpwa za ku kyalo. Wanani abalaba nga mujja ne kamera wicho konna kagubye enkwawa zonna zikutte tuli mu conference kagayula enkwawa. N'owulira ng'ofa ekivundo oyagala kusesema kalabika bubi kalina engeregeze tekanaabye mu maaso mbonako kanoonya content ffe kwe mulya wonna kera kumaca n'okuba champion Gudo mbusimanya laba ekivulu kifulopinze ogenda kumwetaaga mu party 2 katolo mwali mumwetaaga mumumaze ebyammwe biwedde sente muzifunye bombo clat n'obutunuulira nga bunaku obwo bu YouTube wallahi nze mulimu ba YouTube abalina amamotoka nene mulimu bunene bwapuka mingi buno bu YouTube bwapuka mingi kajja kawunye enkwawe nga tegudde olubege kaweese ebisawosawo bu kamera bulabika bubi bututeeka mu kamera mutali firuta bufaanana bubi n'ogamba labeero masirikini mbu naye nnoonya nze lwama gwe masirikini gwe mbu YouTube mwenna mutuula wali ku papaza bawo Frank amalo bagulira emmere mutambuze waaka mukolerera mmere nze nkolerera emmere mwembwa mumumanyire Gudo mumumanyire Gudo nga mukolerera na mmere mubeera wali ku papazi sport mukolerera bikole by'emmere mbwa mumanyire Gudo mmwe buli amunoonya ngenda musamba buli anoonya ono mukulu boyi tugenda balagako soko noonyenze tonanoonya soko noonyenze boyi lete sibati kujjonkera mmwe enda balagako notunuulira munnamawulire essaawa yonna bakugoba waliwo nowasipaaka gwe baagoba oyo ye tumwagala kuba yali awolereza aliyeni bujja ku kyenkya bagobere mu ssaga endala bagobe oveewaawa osiwa nnyoko eyo TV ova ku oyo gwe baawasa oyo gwe baawasa muveeko Sekadaama oyo ali eyo akuba ngatto z'abazungu ddagala oyo muveeko waliwo omulala bambi yali awolereza aliyeni ne bamugoba bugenda kukeera ku maca wagwewo ssaga ekugobye ku mulimu gwo ogenda kutwetaaga nze ndaba ba YouTuber waneeno n'agamba lwema mpaayo ebbiri nninye booda n'okatunuulira kanaku tekali professional kalina views 2 ku YouTube mbunako mwe ba YouTuber mwamba ndirwaniridde champion Gudo kuba ye content wammwe mwandiyakadde ali emisikini kuba ye content wammwe mwe ba YouTuber n'otunuulira omuyimbi yali yagwa myaka na myaka aze wanyero n'ekibuto kimumenya mbumbu naye akuba obukonde gwe nali ngenda kukukuba pancho ogweri mu bitebe bino ebitebe pancho ogweri aze wanyero n'okubutobuto nyimba za mukwano mbu naye azze kuba bupanchingi baga yepika tewaze ku kivulu kya mwana wadde omulangira kolaba watuuka tonnaba aliyeni mugeza akuwakola be mutakuzaako mukono tubapima ng'olumala bakadama muntuulire mu sound let us boycott them temutuula mu bisawundi byabwe yajja wano n'ogubuto
ogubuto gumumenya gulinga bisawo yenna atuya nyensinga ekomeri mbunaye akuba ebikonda akola pozi z'abanirule gwe mafati mbuna okola pozi z'abanirule gwe mafati olinga agenda okusalibwa ku lunaku olukulu ogamba gwe nawe sekoko namuntu w'omuntu muyimbi kyayakola bonali yenye yazzi Rama mukambwe mukenda kuzino. Muyimbi temumunoonya wano mbwammwe temujja wano n'okugeti mwenna nga muzunga temujja wano ne babaggalira ne mwegalira ne mufukamira bambi nzigulira nga temuveeno mujja muzunga n'ennaku yammwe. That's why batikitooka mbeebaza batikitooka ababadde batikitooka baddala era bayimbi mu abakyalina omutima omulungi n'ennyo ne batikitooka. Sure eringe yabadde yaba TikToker almost. Ne mutuvuma n'otunulira ka YouTuber ababali b'enkwa abama TV ne mudda ku ba TikToker ne muvuma abaana endorsements ne mubalemesa abaana abandi bakoledde ne mukolagana nabo muli mu kubavuma muli mu kubayisa mu maaso mubavodde ne muwalana ba TikToker olabe wali kamera n'oteekawo live gwoba ofuuse mulabe wa TV. Wolabe wali kamera oba wa YouTube n'oteekawo kamera gwoba ofuuse mulabe wa TV. Nenga ba TikToker bababeereddewo mwe bayimbi mmwe mwandinoonyeza ne ku baana batuula mu zi challenge zammwe nga Alien wakikola. Alien yanoonya ono Winnie wa mami yasinga obulungi ku app eno ne yamunoonya na appreciatinga oyo posha yazina kataagwe mu gundi mu baladia e Saudi Arabia ngazina omwana oyo ngazina n'anyeenya akabina kataagwe eri mu kubusiza mama kataagwe mu kubusi mu kabusa mu biliyani oyo posha we yakoma wani yamunoonya oyo Dafini wa mami azinye challenge z'abayimbi zonna zimalayo yadda ani yamunoonya bwe batyo bakadama nga babeereddewo mbwa mmwe kadama n'akwata n'ayisa ebitundu by'ekyamati ku payipo zino bino bipayipo bino abawalabu kwe balinnya ne bambuka kadama neyeete bakadama basiriwadde olw'okubanga mmwe abayimbi n'ayambala agagoyegoye agayulise akutte ebisenya by'omutto asenyesezza yenna tategerekeka alinga mawube nga bapromotinga music wammwe but you people you don't appreciate omwana omukadama bamugoba ne ku mulimu lwakuzinanga mu nnyumba nga bagamba majinun shaitwan ne bamugoba nadde Uganda beba abayimbi bammwe tebasimba bayiso ebitundu by'ekyama ku payipo z'ebyuma oluvawo nga muwalana Alien skin mumuvuma mumuwalana mumukolaki Alien wuuno mwali mwagala twala ono champion Gudo wali simanya ku site bazadde yali tegenda waswa bacham Swaba Champ bamututte ku International East African University in Uganda ne bamuwa scholarship paka wali soma na akoowa. International East African University in Uganda asoma akoowe. Omwana ono we bandi mututte wali owulira Alien we bamunyoma ne uli awakubidde omwana ono ekkubo agenda kusoma amalirize kitegeeza champion Gudo akubye ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu mama abamuzimbidde agenda kuddayo champion Gudo asome akoze ekivulu ne muganda we naye bamuwadde agenda kusoma ne amacha abadde tasoma Alien agenda muzzayo kusomera asome wali bali batwala omu Alien ayambye family temutegeera oyo gwe mulwanisa Sibuno Gudo ali mikisa gyabyo ni baba basajja babadde bazene motoka za Base Range Rover Sport Zirafter Fighter Jet F-22 anti-ballistic missile intercontinental ballistic missile sulfuric acid acceleration due to gravity gokochiputigisto kwa imwa bonna bazirese wano bazisimbye baagala kuzimbira S400 kuzimbira Gudo ego mukisa gwali ene sigwa mmwe mumulooze gye mikisa gyammwe kati nno mugenda kutuulira wemba mwagala olutalo mugenda kuluwulira tulusobola nkiddamu kabaata bana abantu tubasobola wekituuka mu lutalo ate nga tulusobola tujja ddulwana kozi ne California twayibye Rama nga owunzika bajjo ne kaye wisdom kubanga wabawulidde basimbudde mu nabe embalasi oba mbalasi basimbudde amagulu abiri ku mwana omuto nno omwana omuto akaana akato ka Gudo nolaba ebisajja ebikulu nga birwanisa akaana akato oyo kati bannayuganda kyenjagala okubagamba ku bantu abo politics zaddategge mumanyi binene ebintu bya bwongo
Bino ebintu bya bwongo. Ngenda nga sinnagende eno kansooke ku Lumbuye. Salake mumuwulira. Salake mumuwulira. Mukyamuwuliza. Ndudde omulaba ennaku zino. Bantu mmwe mwesonyiwa ebintu bya politics. Oba olina omuntu gwewagira muwagire mu mutima. Mulekere okozesa TikTok obubi. Mulekere okozesa TikTok obubi. Nkunnyonnyola. Nsumulula osuna nkunnyonnyola. Nnyonnyola. Salake yalina content we kuba yalina ekimwa kinene nnyo n'ekyaga. Nga bakola content waabwe oyo w'okwekwana bega bakola budyo. Salake yali atrendinga. By the way muwale yali akyasinze okutrendinga ku TikTok kuno. Lumbu yagenda amuyingiramu amubalira. Omanyi balumbu yaabo we babeera eri mu state babawa akasente ne babagamba twagalayo abantu webati. Era ne Ichuli we yali. Nyebyo bye batukuŋŋaanyanga mbuno simanyanga TikTok football club. Nga walina bye babagamba bingi sijja bibagamba. Kati ne Salake bwe bato we bakolanga nga Lumbu yakuŋŋaanya abaana abo. We noyo Umaru Kisenya yali muntu mulungi nga we akola content omulungi live ze zibaaka abantu. Lumbu yamala obbakozesa abasuulawo. Salaka ayagala kudda Uganda ali lubuto. Ali lubuto ayagala kudda Uganda wano. Ali lubuto wani. Akugamba akowa ali lubuto. Era Salake mu kwagala okudda Uganda ne balimba mbu agenze South Africa wa Umaru Kiseka nga beegumya. Salake ayagala kudda Uganda ali lubuto. Lumbu ye yamukozesa n'amusuula. Kati nakaye wizidde ono gwolaba ne babbajjo. Bali ku mission. Nekaye Wisdom ne bajjo bali ku mission gwe weebuuze lwaki kaye Wisdom ajja ku live n'avuma mu 7 ye n'atakwatibwa gwe n'ovuma mu 7 n'otasula kyebuuze lwaki bajjo ajja n'avuma mu hoozi lwaki bajjo ajja n'avuma mu hoozi ne batamukwata golooza balina security tebalina security golooza lwaki bajjo avuma mu hoozi ne ye ne batamukwata gwe ne bakwata Chechino bajjo chechino gundi ani Lumbu ye kyakozesa abaana n'abateekayo ne balwana ye nga asasulwa bo ne bazigwamu kati ne bakaye ne Uganda be bakola oli ye investigator webweru Lumbu ye kati baneno bebe Uganda be batuteekamu nti ye agenda kujja awagayogere mu battlefield toli mulabayo mu kulwana toli mulabayo tomulabangako na Bobi Wine naye kaye ne bajja amanyi ge balina bayinza olemererwa sisinkana Bobi Wine basobola olemererwa lwaki tebamumiitinganga nze Kabata nina ekifaananyi nga ndi ne Bobi nze ani amiitinga Bobi abo nga bo tebamumiitinze nkirina tetwagala live naye nze nina maanyi kyagatuuka ku Bobi Madubala alina ekifaananyi ne Bobi Madubala asinga bajjo femu oba kaye Wisdom Gwe kyoyina mwekubya wamusanga wane mwekubya ekifaananyi ne Bobi byali byadda neewuliriza nkugamba Madubala alina ebifaananyi ne Bobi golooza lwaki abo abantu tebatuukirira Bobi kyobalaba ffe nupu tetugirumba tetugirinaako buzibu kuba tumanye eriyo abagyerinbiseemu ng'abantu abo ffe tetugirinaako buzibu era ne Bobi tumwagala naye abo abantu beerimbiseemu nti yagenda kujja wage bali mu diversion bajjo obanga walya ssente za NRM tukwesiga tutya nga ne Leonard Mayinja yazirya najja mu People Power n'amala n'adduka Kazibwe Bashiri n'adduka tukwesige tutya taata tukwesige tutya nze kyenjagala okubuulira bannayuganda beegendereze balekere okuvuma muve mu by'obufuzi music yasigale nga data wabatamuweddeeko banze simulaba bannaye ntaddeko Emire okay rama simanya atolazeewa tutandise okulaba mukyala Emire Smith UK Emire Smith ono gwolaba Rama jebaleko swiri jebaleko byonna webale kuyimirira na champion Gudo webale kuyimirira ku mazima ate webale kubeera munnankyukakyuka ow'amazima kubanga mwe baana mwenna balabanga ku campaign trails eza NUP okitegeera video gye ziri ne tuli ku gulawundi
tuli ku ground tubikolanga webale nnyo kubeera nti toli bano bantu be bategeerera amazima we gabanga wegali ogalabanga bwe gali abo bonna abaana abali ku gundi abaana abasinga ba alien skin bonna baali ba foot soldiers bonna baali ku nkyukakyuka oba abamu bakyali ku nkyukakyuka olwabino ebintu twabalaba ne karakita yaabwe yonna ogiraba tekyukanga okitegeera naye bano abantu abitex ne bajjo ne bublog obumu abeekwese mu nkyukakyuka bagezaako okukola kibasasulwa okubeera nti no yo enkyukakyuka bagiteekako ekyo ekifaananyi kinno bazimba dictator omulala banyigiriza ddembe ly'abantu kakati bavudde mu kunyigiriza oba mu kuvuma abantu abagagga oba ebyabakulembeze byabwe bye tutafaako naye ne bajja ku muntu wa wansi omuntu wa ghetto awo kaba kaweddemu okitegeera bate yasooka yabalema kati balaga nti basimbudde era naffe tuba tetulina choice kusimbula okitegeera kubanga baswadde dda bo kenyininyini bakulukuta abantu abakulu bakyanoonya likes joba waliwo omuntu alya ku likes waliwo omuntu alya ku views oba ku likes muna upcoming aba tiktok tebasobola kubeera nti bakola byakabampaani actually oyo omwana asalate simulabyeko muzido saga ez'okwogera bino ebintu byabwe kujjako bali abalala okiraba naye abantu abakulu ne beebuza amagezi baagala okulaga ensi nti opposition yonna mbi naye nga mubuliwo si buli muntu yenna ali mu opposition awagire okunyigiriza akaana ako ka champion Gudo bw'oba nga olwanirira nkyukakyuka tosobola ate kuyiikiriza muntu wa wansi kubanga omuntu wa wansi gwe omwetaaga gwe nga political activist mwe muntu wetaaga tetubeetaaga mwe mwetaaga obululu bwaffe mwetaaga platforms zaffe mwetaaga amaloboozi gaffe mwetaaga investment zaffe towards your cause naye muteekawo embeera mweyita kimmwe mbwammwe ensi mwakunamakunama dda temulina kye mugamba nsi mbwammwe muyiikiriza kati gwe bajja omufuta okulabirira mutabani omwana wo oli awo yasamira champion Gudo omwana omuto ayagala okuva mu mbeera embi abaana bo bennyininyini bajja obanyigiriza kati gwogenda kuyamba otya omunnauganda gwenga n'abaana bo bennyininyini ekyana kyekito ekirungi tosobola kirabirira gwogenda kuyamba ani gwe omukozi w'essente mwe babiteksi gwe kenyininyini olina bukulu osinga ne Museveni obukulu naye okyalemeza esente zonna z'olidde ku nsi kuno tezigenda kukumala enkuuka nakugobayo lwakubba bayimbi gwani tosobola okuwuddiisa abiteksi asinga ne Museveni obukulu ebifaananyi bwebiri gw'omulaba Museveni alabika nti namuto okusinga kwa abitex bukalabanda obwo bo tebakula okitegeera lwa mitima mibi kyovola tebagejjako tebafuna yadde kabiri banyigiriza bakozi ba ssente abuukira etokota era ne Bobi Wine okubeera nti ye amwerimbikamu mukozesa kubanga waliira kati omwana omuto bafunamu ki omwana omuto gazeeyo kugeto lwaki tebanyigiriza bali ababba amabaati lwaki baba banyigiriza bana abejja mu byala bekweka mu nkyukakyuka yonna bagiddugaza balaga ensi nti nno abo abantu babi abalala tebaagaliza buli muntu yenna amerukayo ne batandika omukuba babasasule bo kasaba bawaakaabwe bo nga bajja bakola omulimu gwabwe kubanga opposition tebaagala ekyuke baagala ebeeraawo bo bayiseewo byabwe bantu bameka abakoze ebivulu ono bano bagundi ba politicians nabbanja ne General Muhoozi yennyini yabadde akola ebivulu bye ne bibooga mwagala tugamba nti no mwe mukakasa nti no mwe mwalemeseza ekivulu kya champion Gudo mwagala oba mwe mwakiremeseza lwaki ekya General Muhoozi ate competitor wammwe lwaki kyekibooga sabule embaga mujana Emirates Smith lwaki ebya Muhoozi ebabirwanisa abantu ne bali magendayo lwaki kyo kibooga lwaki ekya Nabbanja kibooga oba mweyita bamaanyi nnyo nti no mwe mulemeseza wano ekintu kya gundi ono ani Zex Birangirangi ne principal yamupostinga emirundi ena n'amuyiwamu n'eggaali ye kenyini n'ajja neera ekivulu kye kyabasala bangi
nnyo wano soogedde bubi nakazibwe yagenda nakola ekintu gundi kifeta kye Masaka teyafuna yadde omulema bayimbi bangi nnyo Bino n'abalema balabye. basobodde okugyayo sente zigenda okuzimba ennyumba basobodde okugyayo n'abo abantu bazze befitting to his own image ng'omwana omuto si yafuga eggwanga bwammwe lwaki muba mulemeze omukazi n'ashigula bajjagaye zino olina mukyafu olina obuwunga mugundizo mu kifo ky'okwekomola oli awo otambuza bulwadde ogamba ebajja era obuwunga mukisiwulidde ewaawo omukazi we ayogedde wano agambye sina alina obuwunga mugundi museza mu mmotoka mu sepiki si mukomole alina obuwunga mu mukyafu ekintu kye nga tasobola nakiyonja nti yamukwatira mu sawuna n'omukazi nga beepiica kyokka sawuna era eyo kujjako very disgusting habit obwenzi obubajjudde esente zonna bazimalira yamukwatira mu sawuna n'omukazi nga beepikira mu sawuna sawuna nno ng'eba eyota oba mugumu nnyo okuyingira mu sawuna malite mukitaba namwe mukitagala kino bw'oba nga oyingira Obempe mchala Emile Simisi obempe yali nnyingi ne basala obepikize mu sawuna nga n'akabugu mwe bakawulira omukazi bwebenzi tebagyagala nakusasula loogi bagenda bugenzi wali mu sawuna ne bakimalira omukazi yamukwatirayo omukazi yatama omukyafu talabirira mwana mukyafu azuuza obulwadde kyokka naye atandika okulekanira champion Gudo lwaki ensi tetulekaamu bannaaye lwaki mwagala tulowoleza mwagala tuloweza mwetaaga obululu bwaffe tubeetaaga temulina gwe muliisa namwe mukolerera nsawo zammwe ate nga mutwetaaga kyokka kituuka ku by'abaana bato oba okulwanirira abaana bali wansi nga muteekako embeera olwokuba mwe mwagala okubeera nga mwe bagagga bokka Uganda tesobola kukyuka ng'egyo emitima emibi weegiri mwekenyini mulina okukyusa mindset y'abana abantu bano abantu kati bw'onyigiriza oyo omwana champion Gudo be ba next generation bw'ogezaako okumunyigiriza bw'ogenda funamu ki ekyo kivulu twalabye abayimbi abato bangi balona bamukunja twabalabye ate nga bayimba balina talent n'embwa zitudde ku talenti z'abantu abo obwana obuto bu artist bonna bu comedian twafuna chance ebulaba abo banyigiriza ne bagezaako okulemesa buli omu avaayo ne bamutuulako ne bamukuba ne bakola ki tugezaako okubeera nga tubapromotinga ne bagamba mukola ki tewali muntu alina ku likes oba views ate bakitegeere kyokabwenabeera nga balwanirira nga babeera balwanirira kino balwanirira mainstream bakitegeere nti no mainstream etuuse ekulukuse whether they like it or not TikTok kati ezo buli nsi yonna neno UK TikTok bagikaaba lwa mawulire era ga fresh news